So migadde, this is Bombo Road. Migadde tugenda ku estate yaffe. Tuwete wano. Mulabe ekkubo. So kaakati. Twagala kuba bupangisa. Twagala tuve mu bupangisa. Ekitegedde ekintu ekyo. Tugende. So ekyalo kino kiri okay. Enaguzo. Twali tunsose bwe yamuzimba wano. Osobola okusanga omuti ogwo ogulaba. Guno omuti nga mukulu nga gusinga obukulu naye ng'ekyalo kyo kirabise bulungi nnyo. Tuli migadde. Migadde wali wabadde owetera wabaddewo Makerere bayitise Makerere eki Makerere Hill. Migadde waliwo nnyini wetuwetedde okujja eno okitegeera naye nga sera ebitundu bigenda bikulaakula abantu bazimba njagala nnyo ekitundu ekiba kikula kiba kikuwa ekifaananyi naye kati wano kumpi n'ekibuga wano kumpi nnyo n'ekibuga soka ennyumba eno ya myaka ki ya labbi omanyi gye baazimba nga kuliko shedi waggulu oyo ali mugagga mubundu tasaaga ebimotoka lyaba ey'emmotoka takate nnyini oyo atudde notya nze gamuwedde yasooka tuwese wano tugenda tuli batwala ku estate yaffe ogenda kuba weefunira ettaka kyapa mu ngalo ng'oteekayo ewuwo ozimba mpola mpola tubeera ku pressure ekitegeeza kibanja mpola naye agenda kubakkirizibwa kino kye bayita okubeera ku sayiti ya labbi So tuli Banda Bombo Road. Actually ndi ku main wano wend main ngenda kuba mbatwala ku estate yaffe eri awo muna tugenda kuba producer agitulaga bulungi nga tuyingira tugirabe naye nga mbabuuzaako gwe nawe sinza okuba ng'otulaba. Thank you so much okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala n'osubscribinga nebaza mikwano gyange kugamba abanjagala abanneesiga bakolera emirimu okitegedde lwaki nkola ekintu kino nti ndudde ebbanga nga bantu bampa ssente zaabwe by the way nembagulira ebintu nembagulira ettaka nenkola ki so it's high time ekintu kitu kijje tukiteeke wano okitegeera mbe nga munamu mwennyini mugoberera olugendo so kyobalaba nasazeewo this time around tuyingire field okitegeera ndina ttiimu yange nga bulijjo abantu bonna benkola nabo mubalaba wano ali ku kamera mulala bano bonna nkola nabo okitegeera so tuli Banda Bombo Road tugenda tubatwala ku site yaffe eyo munda ku milioni 18 ogenda kuba weefunira ettaka 5 ku 100 neighborhood tugenda kuba tugibalambuza amasannyalaze wano bwe tuli gali kiriya nnyo wali muzikiti so ebintu bingi tugenda okuba nga tukola ki tulaba so kyapa mu ngalo milioni 18
you take your time ate osobola n'otuwa ssente ezo mu installments okitegedde kubanga tukimanyi ssente ez'awamu ziba zitawaanya okitegeera tusobola okitegeera nti zitawaanya so tetugenda okukola mugenda twegattako tutambuze ekintu kino so osobola okusasula ettaka lyo mu installments ng'olinamu nogamba nze esi ninamu miliyoni zange 10 naye mumpeeyo emyezi 6 nsasule balance mumpeeyo ebbanga bwe luti nsasule balance tetulina buzibu ojja kubanga weeyagala ojja olambula ettaka lyo osindika abantu bo bajje balabe tebakoma kulaba bulabi tugende bakole ne research omanyi nze omuntu muwa freedom bw'aba ayagala ttaka muwa freedom n'akola kyonna kyakola ki kyayagala kubanga oli abeerawo najja n'alambula ettaka olugira n'akomawo yekka n'asooka abuza ku ba LC najja n'abuza ku ba neighbor siina buzibu eyo ddembe eryo kubanga ssente ziba zizo so tugenda ku site tulabe nyongera okuddiramu nti ku miliyoni 18 jangu weefunira ettaka ku miliyoni 18 ettaka nga lya kyapa gwalina ssente zo osobola okusasula wonna okitegedde azino osobola ozisasula zonna omulundi gumu however naayo ng'akyeyiya bambi ali eyo ayiya alinayo 10 alinayo 5 alina ki tukubireko tujja kulaba tukuwe n'ebbanga okitegedde ekintu ekyo banga ffeffe nnyini tukkiriza nti ssente si nyanguza kuŋŋaanya mulundi gumu naye ate eza buli ne kugamba obeera kasita osasulako ekintu obeera oyagala okukimalayo so ne osanga ne wootaalitunudde otandika okutunulawo olw'ensonga oba oyagala obeere n'ekintu so twagala ogula ettaka lyo mu mpola weeyagale ate era twagala ove mu bupangisa twagala ove ku kyeyo ng'olina ettaka lyo gweyagala okuzimbira maama wo gweyagala okuzimbira mukazi wo gweyagala okuzimbira abaana bo so menye ki ndeke ki tugende tuli Banda Bombo Road tuli emu ku site so wano nno ninawo eka 2 wano nga we muziraba 2 acres eri yonna wakyali actually nakatundako poloti 3 so kakati wano gwena wooli osobola okujja n'ongamba esi nsaba munsalireko wali weewati tuba tugenda kukusalira kitegeera kyapa mu ngalo producer agenda kibalagaawo kyapa mu ngalo wano ntunda kyapa atano ku 10 naye kati twogerako awo naye waliwo ababedde nga gwe osobola okukwata miliyoni zo 10 n'ogamba mumpe n'osuubula okay oba okitegeera kyegezaako okugamba n'osuubula n'ogamba naye waliwo ababedde nga yayagala 10 ku 10 naga nze njagala sagala 5 ku 10 njagala 10 ku 10 nabo bagikuwa oba okitegeera yes n'owetwalira wano noba nga weeyagala so for now mulaba the neighborhood abantu bali mu kuzimbako estate ekyali mpya ddala ate nga maaso awo tugenda gisenda bino byonna bye tunagenda okukomawo nga bino byonna tewali nga bino byonna ebisubi tukoze eki tubijjewo so what do you think miliyoni 18 kyapa mu ngalo nga weewangulira ettaka lino nyongera obbakujjukiza nti waliyo ennaku zino ssente zibulaabula so abantu tebatera nnyo okugamba nti ssente azikwe lumu so kyasalawo n'agamba nti ajja kusobola kusasula installments abaweeko z'abawa then after a period of time ajja kusimalayo balance naawe oyanirizibwa okitegeera ekintu ekyo naye nga wekiri bali abantu tukola nabo bonna tuli ku site tuli leero olunaku lwa field yensonga lwaki mutwala twambadde bwe tuti naye nga twongera obbagamba ebintu bino bikoleka ebintu bino bya ddala however leero njagala mbaweeyo we nali ntandika okugula ettaka ensobi gye nakola actually nga naawe wennyini gy'oli eyo
saagala ogiddemu. I remember sometime back like so wala nnyo myaka nga 2 nali nnyo mu transportation and actually nali nsuubula piki nenziwa abaana ne bazivuga loan. So ng'omuntu asobola okugula piki nensuubula samukamani miliyoni 4 miliyoni 3 omwana nenje ne muwa loan naba nga alina kumpa miliyoni 7 emyaka 2 ng'alina okusasula emitwalo 88 okumala emyezi nga 18 okumala emyezi nga 19. So kuva dda ebimu ku birooto byange byali nti nali njagala mbeereko communal estates. Kyekimu ku kirooto kyange era kati wano ndi mu kirooto mwendi. So nga nina ekirooto nti we naaba nfunye ku ssente side eri nja kutandika okusuubula ebiseera naye simanyi nnyo bya ttaka. So nga mmanyi nti we naafuna ssente nja kutandika okusuubula ku plots nsuubule zituulemu ssente zange. After some time nkole ki? I sell off. So I remember nalina manager wange yali mukwano gwange actually yansomeramu ne business ya boda yali wa boda nansomeramu business nga beera ndeetera abakozi twali tutambula bulungi by the way lwakuba kati tukyayogera twafuna ebitakkaanya ne twawukanira ddala. So deal eyo naye yali agimanyiiko nti bwe tufuna ssente bwe ziti kubanga piki zino zaccumulatinga ne mpeza piki nga 2 nga nziina. So what I did ssente we nazifuna olwokuba yali akimanyi kugamba mba ndi awo nankubira nga esi kweri plan gye waŋŋamba waliwo wano abatunda ettaka ko nze baliwa? Naŋŋamba bali Bukerekere Kikandwa eyo kitegeeza Kakiri Road. So munnange nga mugamba okakasa nga nkubira ebifaananyi nga mpeereza nga mugamba wenkana ki nga ngamba 8 nga mubuuza ebipapula biri bitya nti ndagaano ttaka lya Kabaka. Konze okay kale tewali buzibu tutambulira awo. Kakati nga ebiseera bye nalina wenkolera mukama wange kati nga sisobola kutambula okitegeera nga sisobola kubeera nga kaseera ntambula so nga nveeyo ngende nambula ettaka biki so kye nakola nenkubira mama wange. I remember mama wange nemukubira nga genda onnambulireyo ngenda gula ettaka bwe riti ABCD bangambye miliyoni 9 ettaka lyali ku 8 ku 10. So nemugamba genda onnambulireyo nakwata anko wange ne bagana ne bannambulirayo. Bwe baakomawo ne bambulira namwana naye manyi esi ettaka wadde esi nokwata kale nga omanyi abazadde saagala kurecommendinga gula side eyo olw'ensonga wala ssente ze bagambye nnyingi kiringa kyalo of course but ssente ze bagambye nnyingi masannyalaze tewali amazzi tewali so byonna neŋŋamba kasita nterekamu buteresi ssente zange. So mama tofaayo kasita nterekamu buteresi ssente zange we nnaatuukira okutundayo myaka nga 5 myaka nga 7 ssente zange nja kuba nzifuna nga omanyi abazadde nga neesonyiwa nga ndeka yandeka teyannemerako nnyo abazadde mubategeera bulungi. So omanyi kye yakola tuba tuli awo nga mbakwasa ssente actually naye sizirina zonna naye nasasulako naye gala nasasuleko like nasooka ba 5 I don't recall but nasooka nembawaako ssente ezimu kati nga nina okusasula ssente endala mu myezi emeka 3 nokuba nze muntu atayagala kubanjibwa ssente nazifuna mangu nensasula ne bampandiikira endagaano eri final nemba n'ettaka lyange bwentyo we neewangulira 8 ku 10 nembeerako byenkolerako. I remember nalimako obummonde olwaddako I remember nenimako muwogo naye nga ebintu ebivaako bulungi. So by that time we nagulirawo nga neighbor wange alinawo acres nga 3 naye nga acres ezo 3 asimbamu bagamba omukyala oyo nti yali actually nalaba nga asimbamu entangawuzi naye ng'akoleramu owino. So nga neighbor wange ali awo netutambula kati wayitawo omwaka nga 1 n'ekitundu nfuna ebizibu. So nga omanyi omuganda eyeeterekera oba kale ekyo kyekikununula I had no choice ettaka liri lye yalina okukola ki okununula mu ttaka lye nali nina ebiseera ebyo lye nasooka okulowoozaako.
So nga akasana n'ettaka lyange aka bayiseewo omwaka nga gumu n'ekitundu naligula 9 so naligula 9 basobola okumpayo obukadde nga 11 obukadde nga 10 kale 11 by that time banyumiza ki nga nkubira yennyini blow actually sakosa kubira blow nga ngamba abantu nti njagala abantu ababera ku kyalo nti njagala nga mbatwalayo nga bangamba simanyi bampa million eyasooka ngamba million 7 balamu nagulawo 9 nezaagwamu awo nga omanyi ba LC biki so nga omanyi ebyettaka kati nga ngamba esi nja kuwaayo akasente nja kuwaayo million 7 sijja kusobola njagalawo ssente nga ndowooza nno byakusaaga kati olwagyali nga naye lwasikuyona eyanguza ettaka kubanga bangamba musuubuzi wa ttaka addemu asuula ettaka lino nga mpa 5 kyokka nga yanguza 9 nga mpa meka 5 nga mbuza nomula nga mpa 6 naye kati abantu nga bangamba esi wano wagula tewamanya value ploti za wano ziri mu range bweti wadde gwagula bbeeyi wagula otudde wagula oli eyo kati awo nafuna amagezi nti nga tonnabagula ttaka kiba kya buvunaanyizibwa nnyo n'onoonya n'omanya value y'awantu awo w'ogenda oggula oba kitegeera kugamba n'omanya wano ngenda ggulawo naye value yawo essaawa ezo eri ku ki kubanga omanyi bino ebintu bya osobola okugula ewantu n'ofuna ekizibu enkya ng'oyagala kutundawo osobola okugula ewantu n'ofuna ewantu wali better nogaaka otunde wano ogenda ofune kiri anything can happen okitegeera so tewalifiiriddwa ssente mu nkola eyo tolina nsonga lwaki ofiirwa ki ofiirwa ssente mu nkola eyo so munange nalina bizibu byange ng'omuntu okukakkana omuntu eyanunula yali ogwo oyo nebba wange ow'entangawuzi ate naye yampa the exact money kubanga olwedi nalina ka pressure kange nga alina okumpeza ettaka and that's how I lost because nagula nga simanyi abanguza bakola we bati ne we bati ne we bati so at the end of it all I lost oba okitegeera so zezo ensonga ezimu ku zo zezo ensobi zetukola nga tugula ettaka okitegeera ebintu binnya tukula olumu tukyamuukirira tetukola research amala ne tuyingirira ebintu ebimu kati nze tebaalinzibako waali wange epapula byali bituufu naye value kubanga atuuka okuguza eyaguza waatuukira ogamba nti nze nkuwa 5 kitegeeza waliwo yali yankuba ku mutwe so kiba kya buvunaanyizibwa nnyo n'okola research ng'ogenda okubaako ky'ogula naddala when it comes to property ekitegeera yes when it comes to property ako njagadde okakulekera nga akalowoozo naye nga byebyo so kakati obanga olinamu ssente zo osobola okujja wano n'ogula epoloti nga 4 n'osuubula gwe kennyini nawe n'oddamu n'otunda waliyo abantu nga balina ssente zaabwe have your money but onoonya mwoziteeka obe n'ebipapula byo ebyapa byo then after some good years yes nga oddamu ng'otunda you resell and that's how people are making money out of property okitegeera that's how people are making money out of real estates so wano nyongera bagamba wano million 18 nga weefunira poloti yo 5 ku 10 kyapa mu ngalo okay namba ziri awo kuba ku ssimu tulabe what we can do about it obenga naawe ofuuka either landlord either ng'owona obupangisa oba oyagala wakuwummulira okoze ku ky'emyaka 2 3 emyaka 10 oyagala waka wakuzimba waka osobola okujja wano nogamba anze munguze paati eri yonna munguze poloti zange ezo 5 wonna nteekewo amaka wano nno oba olaba eri waggulu ettaka lislopinga bwe liti kitegeera so byebyo jangu eguli wano ettaka tugambye tuli Banda Bombo Road buli kimu kiri okay and a brand new estate yes so mbagala nnyo we meet next time bye bye